Ez'enjawulo ffe tusinzidde wano emunyenyo awali mu kuyindira olukungaana lwa basipiika bava mu mawanga galiko amatwale ga Bungereza era nga olunaku lwali tuwezizza olunaku olwokusatu abakulu bali mu ggwanga Uganda mu nteekateeka y'okutambuza olusirika luno lugenda okukulungula ennaku eziwerako nga lugenda kukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga lunaku olw'enkya. Lunaku lwajjo twabalaze nti wabaddewo okugulawo olusinkano luno mu butongole era omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yakoze omulimu ogwo nga yeesigamizza nnyo obubaka bwe n'okusingira ddala okulabula abazungu okubeera nti babeerako ne bwe bakoma baleme kulinnyirira kusala okw'amawanga amalala. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okugulawo olukungaana olwo wabaddewo ensisinkano ez'enjawulo z'abasipiika bano wamu n'abagenyi abazze mu ggwanga Uganda nga olunaku lwajjo bakubaganyizza ebirowoozo ku nsonga z'eddembe ly'obuntu era n'ensonga z'obutonde bw'ensi oluvannyuma lw'okukizuula nti obutonde bw'ensi bwa nkizo nnyo era bubeera tebufiiriddwako eggwanga Uganda ssaako n'amawanga amalala agaaliko amatwale ga Bungereza wamu n'ensi endala ziyinza okubeera nga ziri mu buzibu era nga abakulu bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga eyo na biki ebirina okusoosoozebwa ku nsonga z'okukuuma obutonde bw'ensi. Olunaku lwaleero basipiika neera baddemu n'olusinkano olw'enjawulo mutakkiriziddwa bannamawulire nga bano bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga z'ebyokwerinda ensonga y'engeri ki gye bayinza okukomamu ababaka ba paalamenti mu paalamenti mu mawanga gye basibuka okubeera nti basanga kusomoozebwa n'okusingira ddala mu nkozesa ya tekinologiya kyoyinza okuyita cyber. Abaka mu paalamenti eziwerako bazze basanga okusomoozebwa olw'ebyama byabwe okusomolwa ate abalala ne wabeerawo abantu abayingirira sisitimu zaabwe katugambe nga Twitter handle zaabwe ne bateekayo obubaka omubaka si yabutaddeyo. So bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri ki gye bayinza okunywezaamu ebyokwerinda ku ngeri ki gye bayinza okuyambamu ababaka bano okulaba nga ebintu bitambulira ddala bulungi. Mu kiseera kino tugenda kubeera tusimbula mu ddakiika ntono tugenda kuba tusimbula tugende ku quality chemicals ne basipiika abamu abaagala okulambula amakolero agali mu ggwanga Uganda ate nga neera tusuubira nti olunaku olwaliro ssaako n'olunaku lw'enkya wagenda kubeera okusoosowaza kulambula ebifo by'obulambuzi wano mu ggwanga Uganda oluvannyuma lwa sipiika Anita Amongo olunaku olwajjo okubategeeza nti eby'obulambuzi mu ggwanga Uganda weebiri era nga tebandizzayo mawanga gaabwe nga tebasobodde kulambula byabulambuzi buno. Bimu ku ebyo bikyagendera ddala mu maaso wano emunyono. Katudde mu studio munnaffe Evelyn Nakyeje oyongereyo abantu n'amawulire agagudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kale weebale nnyo.